Kaakati omuvubuka ono akubye muzeeyi oluyi abadde abafuuyira sigala. Babadde bali mu kuzannya pool table, muzeeyi n'ajja ng'ali mu kufuuweta sigareeti we. Omuvubuka n'agamba muzeeyi vaawo awo tuviire otunyookeza ebisigala byo genda obifuuyire eri. Muzeeyi n'asirika n'alemerawo. Omuvubuka avudde eri ku puulu gw'abadde azannya n'akyapula muzeeyi siraapu ku ttama. Omanyi swame ya wano wepa. Muzeeyi amugambye okomye kunze okkuba, kunze kw'okomye okukuba. Muzeeyi n'atambula n'agenda. Muzeeyi oluvuddewo bw'ati, omuvubuka ono wabadde azannyira puulu tavuddeewo mu kifo, waafiiridde. Banne bagenze okulaba ng'agwa eri ali mu kusansabaga akalambala, okumutuukako nga mufu wa jjo. Kaakati wuliriza, nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tukwe ku buli muntu. Abavubuka abasinga abali eyo bafunye ebizibu lwa mawaggali na kugyewulira na kugyeyita. Abantu abasinga bayita mu makubo baba n'ebintu byabwe muganda wange egimu gibe kumpi na misambwa. Omuvubuka ono balina ekifo kyabwe bazannyira zzaala, bakuŋŋaanirawo ng'abavubuka, ebyo ebifo mubimanyi. Wabaddewo pool table nga waliwo ne ludo. Eno wabaddewo ekikoosi ky'abavubuka abamu abadde bali mu kuzannya ludo. Wano nga waliwo n'ekikoosi ky'abavubuka abalala bali mu kuzannya pool table. Kati mu wakati nga bali mu muzannyo gwabwe ng'abavubuka bali mu kuzannya, zireese muzeeyi abadde ndowooza anyumirwa okulaba akazannyo k'abavubuka bano. Zireese muzeeyi ng'ali mu kunywa akasigala ke. Muzeeyi bw'atuuse omuti gwe ogwa sigala abadde yaakagukuma. Muzeeyi bw'atuuse abavubuka bano we badde bazannyira pool table, n'afuna w'ayimirira ku kikondo ne yeesigama. Muzeeyi bwe yeesigamye bali nga bali mu kuzannya, abavubuka bali mu kuzannya, nga bamanyi abavubuka abadde bayitirivu nga bangi. Muzeeyi n'atandika okufuuwa kasigala ke. Muzeeyi mukaddekadde ali mu bikootikooti bye n'ebisapatusapatu bye biniigina. Muzeeyi ng'asirise eno waanyumirwa akazannyo munnange abavubuka be ke bazannya. Kati mwabo abadde bazannya pool table mubaddemu omuvubuka omu awulidde omuka gwa sigala nga gunyooka. Agenza okutunula bw'ati ku nkono nga waliwo akazeeyi akeesigamye omuti omulabba enkondo kali mu kufuuwa sigala. Omuvubuka kyava agamba muzeeyi ono, ne gwe muzeeyi naawe totufuuyira bisigala byo, nawe genda obifuuyira eri naawe. Ani agamba nti wano twagala okuwuliriza bisigala byo mu bukambwe nno obw'ekitalo. Muzeeyi n'amutunuulira n'asirika. Omuvubuka n'asigala ng'azannya pool table we. Muzeeyi n'asigala ng'era afuuweta ki? Afuuweta omuti gwe ogwa segereeti. Wayisewo eddakiika ndowooza nga 5 nga muzeeyi akyafuuwa sigala we. Akafuuwa mpola mpola, abakadde mubamanyi. Tebalinga nga bano basajja afuuwa akasigala mu seconds 2 kaba kaweddemu. Muzeeyi afuuwako mpola mpola. Akakekkereza sigala wa bbeeyi. Omuvubuka ono agenza okulaba nga muzeeyi awalazze empaka, alabika aliggumite. Omuvubuka n'agamba muzeeyi tuviire. Bw'oba tosobola kutuviira muzeeyi ngenda kujja nkuggyewa olwa mpaka. Banne nno bamutunuulidde bali mu kuseka busesi. Waliwo omuvubuka amugambye munne nti owange bw'oleka omusajja ne yeefuira akasigala ke. Ono n'amugamba naye biki by'otugamba naye totumanyiira. Golooza ffe abamu tetwagala kuwulira bisigala. Golooza twagala okuwunyiriza ebyo bisigala muzeeyi naye byafuuwa. Agenda abifuuyira eri. Omuvubuka ono abadde mutuufu nga ye omuntu. Naye ate obuzibu bw'akoze bwe bukambwe bw'ayolesezza eri muzeeyi. Muzeeyi bw'ayongedde okufuuwa kasigala ke, omuvubuka ono ndowooza agenza okulaba nga muzeeyi asaanamuko ku disipulini ng'ayinza obutavaawo na bigambo. Omuvubuka ono ky'akoze awawa mattusa eri n'akuba muzeeyi oluyi. Banne ne bamugamba omusajja okubye waaki oluyi. Kawa muzeeyi naye nkagamba kagenda kafuuyira eri sigala waako kagaanidde waawo. Genda eri genda obifuuyira eri bisigala byo. Ffe twagala kuyinyiriza bisigala byo. Bw'akwata nno ku nnyiino omwo tayagala kuwunyiriza ki? Tayagala kuwunyiriza mukka. Munnange muzeeyi olumukubye oluyi amugambye muvubuka onkubidde ky'oluyi nkukoze eki? Muzeeyi oli mu kufuuwa bisigala nkugambye evaawo ate muzeeyi ogaanye. Muzeeyi n'amugamba nno oyinza okuba ng'okomye ku nze okukuba.
Gwomanyi naawe tolina muzeeyi by'oŋŋamba nga bw'omanyi eggume ly'abavubuka. Muzeeyi amugambye okomye kunza okkuba n'amugamba muzeeyi gwomanyi tomanyi tolina nze by'oŋŋamba. Banne baabadde azannya nabo puulu basirise kubanga ono muzeeyi babadde bamumanyi. Muzeeyi nga bamumanyi waliwo ababadde bamumanyi kuba babadde bazannya puulu. Kati ono bw'amukubye abamu ku bo basirise. Abalala babadde bazannya ne babuuza ne bagamba nti eggwe muzeeyi omukubye oli okubye waaki nti abadde anywa sigala. Naffe abamu banne babaddewo bamugambe naffe tetumunywa naye muzeeyi tumulese era sigala amufuuwa omukka ne gumala ne gubula mu bbanga tegusobola kubeerawo bbanga ddene. Obadde omusajja omuleka n'otamukuba luyi oyinza okuba nga gw'okubye oluyi tomutegedde oba nga tomumanyi bulungi naye nga muzeeyi gwe bakubye oluyi avuddewo ye n'atambula n'agenda. Kati ono akubye omuvubuka asigadde anyumirwa kazannyo n'azannya puulutebo we ebintu ne bibanga ebiwedde era n'asigala ng'agenda maaso n'okunyumirwa. Bwe basaakaanya banne bamugambe naye baba okubye muzeeyi oluyi naye abasajja abakadde abo tebatera nnyo kuba bangu asobola okukolimira ekintu ne kikukwata. Kati abamu ku bo babadde balinganga abamulabula ne bamugamba nti ekintu ky'okoze kiyinza okuviiramu obuzibu naye nga ye agamba andiggumite temulina kye muŋŋamba. Nze nkakubye kale kagende kandoope. Yalowooza nti bagenda mumutwala ku ki? Ku poliisi. Kumbe bagenda kumuloopa mu bajjajja. Bazannya akazannyo ate ebyo emipiira gye egya puulu gyonna agimazeewo asigazza kuteba bbulaaka yokka agiyingize mu kituli munda. Banne bagenze okulaba ono akubye oluyi, omuvubuka akubye muzeeyi oluyi atandika okwesika atolontoka agwa wansi ennume y'ekigo asoosezzaawo nankoona. Omanyi omuntu okugwa n'ogwa kyabugazi bw'oti n'oli nno bwato bw'agudde ng'akutte n'omuti gwe ccu ezannya puulu weddu n'atandika okubimba ejjovu atandika okwesika. Bagenze okumutuukako ng'obulamu takyalina. Kati mu katundu nga we babeera ne famire ye ebadde teri wala. Abamu ku abo bavubuka banne mikwano gye badde bazannya puulu kwe kudduka bayite ki? Bayite famire y'ono omuvubuka akubye muzeeyi oluyi agudde wansi ekigo. Kati abamu ne batandika okugamba alabika muzeeyi gw'akubye yamukolimidde n'amukola bino, akubye muzeeyi atakubika. Famire ye kwe okujja nga badduka bajje balabe ate omwana waabwe abadde kibuzibu ki. Bagenze okumutuukako ng'ali mu sikyakyala nga bamukwata bamuteeke ku ppiki bamudduse bamutwale mu ddwaliro. Era basisita b'ono omuvubuka ne maama we be batudde ku ppiki bamutwale mu ddwaliro ng'ali mu kwesika abimba jjovu nga muzeeyi yagenze dda nga n'ebintu biringa ng'ebibadde byawedde kubanga babadde bayisewo eddakiika ndowooza nga nnyingi. Omuvubuka abadde bamutwala ku ppiki mu kkubo nga bagenda ppiki n'ezikira ebadde emutwala ng'amafuta mwegali ejjudde naye ppiki n'ezikira omulundi gumu bru ng'ali ku ppiki ataawa. Omusajja wa ppiki n'agisamba ppiki n'egaana n'abagamba bannange ppiki egaanye. Ngezezzaako okugisamba ppiki egaanye ne bakwata omuvubuka ne bamugya ku ppiki ne bamuteeka wali. Bwe bamutadde wali ne bagamba oba ppiki yeegaanye katufune ppiki endala ne bakuba ppiki endala omukono. Babadde bakuba ppiki endala omukono bamaze okulamuza naye bamuteekeko bamutwale mu ddwaliro ate ey'ono n'eyaka. Ey'ono bwe yase n'abagamba amugende neeyonze kaŋŋende neeyongereyo. Ono abadde abatwala ye n'avuga n'agenda. Eno nga bali mu kulamuza bamutuzizzaako bamutwale afiiridde mu kkubo nga bamutwala mu ddwaliro ne guggwamu. Kati ebibuuzo ebibadde eno ku puulu gy'abadde akubidde muzeeyi era gy'agwiridde ekigo alyoka afe. Abamu ku batuuze ababadde okumpimpi awe abavubuka awo ne bazannyira zzaala bagambye bannange oyo omusajja gwakubye oluyi amumanyi oba tamumanyi. Oyo musajja si mwangu si muntu. Bannange abavubuka mukkakkanye ku malala
ate mbabuulira bino abavubuka bangi bagudde mu buzibu buno lwa mampaati na mawaggali. Bagudde mu buzibu lwa mampaati, mawaggali tebagambwako. Abavubuka b'ennaku zino beeyita ba kibuli, beeyita mbu bo bannantameggwa, bo tebagambwako. Beeyita mbu bo bali gumite, tebaagala kumanya. Yakkuba nze nkukuba muzeeyi nkukoona, kuba obugatto. Muganda wange mulimu abasajja nga si bantu, ng'omuntu omulaba kutambula ku kyalo akootakoota ati naye ng'oyo si muntu. Ekigambo eki kyayogera nga kisobola okutuukako mu lutemya lwa liiso limu. Era abavubuka bangi bafudde mu mbeera bw'eti. Ono ekimussizza kukuba muzeeyi luyi. Omuzeeyi ali mu kubafuuyira sigala, muzeeyi ali mu kubanyumira muli mu kazannyo ke, mugabe muzeeyi kale vaawo mu bulungi. Naye muzeeyi kale bamugambye n'abanga agaana. Naye ate bw'amaliriza ate oli ayolesezzaamu ku ki? Ayolesezza ate obusungu obw'ettumbiizi obw'ekika ekyawaggulu. Nayagala okulaga banne bonna baali nabo nti ye w'amaanyi era wa busungu ku ki? Wa busungu ku balala. Kubanga jjukira awo wennyini ne banne bennyini babadde azanya nabo pulu mulimu abatanywa sigala. Ne bamugambe naffe sigala tetumunywa, naye omusajja tumulesse. Abo abasajja omulaba bamuzeeyi, obulamu bwabwe butambulira ku miti, ku sigala. Kizibu nnyo okusanga muzeeyi nga tanywa sigala. Gye bali kale naye ate abasinga obungi mu byalo eyo banywa sigala. Era n'osanga bambi akasajja nga kalimu katambula bwe kati, naye nga bambi bwe kaba tekanywedde ku muti gwa sigala munnange obulamu kaba tekalina. Kati bannange obuntu bulamu kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno. Obuntu bulamu kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno. Abavubuka bangi bafudde lwakuba nti tebalina buntu bulamu mu mitima gyabwe. Ekibasizza kubeera na mawaggali, n'alaba ssebo, n'alaba buli omu asobola okumukuba. Abantu bafudde ku lw'okumanyiira abantu. Okkakanotya ku musajja omukulu muzeeyi n'omupacula olugi, kati bwaye bwakufiirako awo. Naye ate munnange muzeeyi ye tafudde, ate yasse. Muzeeyi amugambye okomye ku nze okukuba, togenda kuddamu kukuba muntu mulala yenna ku nsi kuno. Okomye ku nze okukuba. Ye muzeeyi n'atambula ne yeegendera, n'asojjoka n'agenda. Ng'awo n'amukubye oluyi. Wayiseewo eddakiika nga ziizo, ono n'agwa eri n'atandika okulambaala. Omanyi kikitegeeza okubanga bakutwala mu ddwaliro, ppiki ebadde ekutwala n'ezikira, ate ng'ejjudde amafuta, bwe bakuggyako n'eyaka. Omuntu bayira bw'asobola n'obutakutta naye n'akukolimira ekintu n'akikuloga, nga ne bw'otambula nsi yonna olina kukomekkereza okomyewo gy'ali okumwetondera. Bantu bangi bali eyo, naye ng'abantu aba bakola ebintu tebakyabalaba nako. Oli nga yanyiiza omukadde n'amukolimira, omukadde mu kumukolimira omukadde n'abula. Ono ng'abonyeebonye n'ekimbe, naye nga bamugamba nti w'oliraba omukadde bw'ati ne bw'ati mwetondere ng'ojja kubeera bulungi. Nga essaawa zino kye kimutawaanya, nga kye kimubonyaabonya. Oba okitegeera ekintu ekyo? Kakati so n'olwekyo bannange twegendereze mu empisa gye tweyisaamu eri abantu. Abantu abasinga bakula okutuuka awo nga bibalabye mu nsi bingi nga biyitirivu. Tolowooza nti muzeeyi agenda okukula n'atuuka mu myaka 85 nga talina kyalabye. Empi bazimukubakuba dda, abaana bafudde alabye ku mirambo, aziise. Kate gwe ova eri ssebo otandika okumukuba olw'okuba anywa sigala okumpi naawe. Akakajjanja mulina kalita ku bavubuka bannammwe bwe mwenkana emyaka. Okitegeera ekintu ekyo? So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu, mwebale kuba nti ate musubscribinga, mwebale kuba nti ate mufollowinga. Mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu. Kona mukapesa ka subscribe bumalako na mukade akade kajje mpersonalize okateke mu olwo nti bwentekayo video gw'osooka okugiraba. Mbaagala nnyo mwenna temwerabira okugenda maaso n'okuba nti ate banaye mudduukira kadama sinabakulaba ku ssente zammwe. Teri yadde n'omuntu omu eyansindikidde 11 naye ng'ono kadama munnammwe.
mulaga mulumirirwa naye nusu miliyoni emu tuginoonyenoonye mangu awo tulabe nga tetukola ki tuyamba omwana ono. So mbaagala nnyo mbere bulungi, mweraba.